Sumulula tweche tuwendo wozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula tweche. Kale, tubakulise mu bulango kanspenti mu bulungi okyali ku programu Sumulula machago nako lali naje musinzira kubanga ati mutula tubazo kubanga ati mutwegattako gwe yakatulaba tutandika saa zibera emu paka saawa 3 ezabuli ku machazi yana munyeza akayita ku saawa 2 eza machago nako lwalero. Kale tuli part by Buganda Kumbucha ne Tabula Property Services kwefunza soko tuwe ku video eyo. Ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndi nawe asinga era lumundi bizuula byenakwata amusabira bakyawo mu kathedral nze n'ozo ndegamba nti bwe naaba nsoma misa nja bagamba balumiddwa ennyo bajje bankube naye omukulu ono bamusiize kereziya katolika ng'eyita mu saaseredooti bwesiiga omuntu kereziya ebeera terina kyebanja muntu oyo bw'obeera serebu mu maaso g'abantu twagala obeera serebu mu maaso ga Katonda. Njogera kwavuka abafujjo abalwana oli abadde agamba nti oba oyagala nnyo okuba abantu genda ogula ettaka okeerenga ogenda okube ku ttaka eryo ly'okuba waliwo yagamba genda empambire ogule engoma keera okube bwe zaabika ogule endala naye mulimu kukuba bantu. Talent is God given. Don't own it as if it is yours. Use it to serve humanity. Good life mujje mukole omukolo guno mukolo guno gw'ekitiibwa nga twerekera mukama waffe muganda waffe. May the good Lord give you strength in this day. Waliwo yasuula ebiwandiiko bye makinye abyagala bano itasalibwe tumelele bakaka munyonyo abasetuyite mujje munyambe tutwale bannamwandu n'abaana bagende bazike ku mwagalwa waabwe setuyite yonna gyeri basaba mukomewo wema mutuusiza rediyo eyo mukomewo tutwale bannamwandu n'abaana bazike mukomerewo tutwale abantu bano begayidde Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna byendaba n'ebyekwese wala kasita ndi nawe asinga era lumundi bizuula byenakwatako leero. Kale divorce tweyanzege tukopayiringira ebintu ebyo webali nnyo webali ddala ebimu ku byotasobola kwerabira ebyaliwo ennaku ezo radio javira mu bulamu obw'ensi eno paka weyawummuzibwa mu nnyumba ey'olubeerera esobola okuba nga ofuna ku budde n'ogenda n'omukyalirako awo ekagga n'omutwalirako ku kimuli nalabye sizza alayika oba teyaziika abadde taliimu nayeko ku bifaananyi bye alayika yazze actually balayika family weeri namulayiko ne mutabani wa radio ng'akuze nga bagenzeeyo. So myaka 5 bingi nnyo abantu byotasobola kubanga weerabira ku radio ng'omuyimbi bamumanyi ng'omuntu bingi batasobola kumwerabirako olwo batasobola kwerabirako olwo olunaku kubanga ekyatuuka ne kifuuka kya buli omu eggwanga lyonna gye tukolera gye tuyitira gye bamuziika. So bingi nnyo mu bantu ebyo tasobola kubanga obuusa maaso ebyaliwo so naye ebiseera ebisinga nze mbirivingira nnyo mu lessons fe abasigadde Katonda bakyakopya obulamu kubanga naffe lyekkubo naye kaffe Katonda bakyawadde obulamu kiki kyoyigamu era emyaka 5 olina kyokozeeko oba okirowoozaako bulowooza. Kale ebyo byebimu ku ebyo banakuba amasimu kwefu tuende ku kafuta ejjo nakula jjo kafuta baamusibye kafuta baamusibye emyaka